amajege gasene ekibinja ky'abavubuka azene patu etugoberi wanene paki empatro twagira byengekirira embera ni wase otumera lokiri bakyayinza okusaka abantu obulabi omulala uwo recordinga Gijo emigo Nyanza ya muleka mu parliament so mpuga lwanira mulambo kubanga eri wansi mpuga yalwanira omulambo gwa honorable Segirinya kati omulambo gwagaza kyagala kulya balina abedi bwanikera bwe bapanga aliko Emilia bikuro mu haya kiboko zitandise abaana batandise okubanga babalya emiggo nabagambye nti majje ne poliisi bebasazeeko dda bo balumiriza omukulu Honorable Mathias Mpuuga era okusinziira ku bintu ebibaddewo awaawo nga bamwogerera ebisongovu ndowooza naye bijja kuba biwanvu kansooke nkutwaleyoko nayo tulabe ebibaddewo abono bafutu soldiers tebalina bigambo biwoomu eri omukulu Honorable Mathias Mpuuga era nga twategeddeko nti batuuse n'okubanga bamuzirira ebidongo byonna nja kubanga nkutuusaayo mu maaso awo naye awo byolaba ebyo ebigambo ebisongovu byabamuweereza nga bagamba nti yabalangira nti bali b'ebisiyaga mbwe ye naani ne mukulu Abedi Bwanika si byangu ebigenda mu maaso eyo Masaka era twandiraba nga abamu bayinza obutaziika olunaku lw'enkya kaneyongera okuwa ku bukambwe bw'abantu God overrates those who are underrated. So underrate yourself, God will overrate yourself. Very gambero katugende maaso nabo nanunje kutumidde nnyo abaana bomba ole bannange ebyana bino ogenda kuyabanga ebikola ebimasamasa sabye bye mbadde nkugamba nti bano bakambwe nga batuuse n'okuba nga baleetera ebidongo bikole mu lumbe nabyo ne babizira era nga bwe ngenda okuba nga nkulaga akatambi abantu babadde banyiivu ddala ba foot soldiers nga bagamba nti waliwo ebidongo bibadde ebidongo bye mulundi ebiri naye nga ebidongo ebisooseewo bibadde bya Honorable Mathias Mpuuga byo bagambye nti tebabyagala nti kubanga pulezidenti w'ekibiina kya NUP ajja kubanga gyali nnyo buterevu olunaku lw'enkya nti tebaagala abe nga ayogerera ku bidongo ebya Mathias Mpuuga. One Uganda, one people. Tulagawa bagamba nti obululu tebutwabula naye gye bituuse
tulagawa amutwaleyo labe akuwagaliwo katikati batutegekedde awantu wano wanene bulungi wayinza okutumala era waliwo tents nyingi nnyo n'entebe nyingi so si wabi okutwaliza ate nga wakyalinako space ogiraba space eyo simbi wabala kati ekiriwo kiriwo ekiti olaba embeera eryawo tulinawo endongo za mirundi ebiri tulinawo endongo eri ku mmotoka tulinawo n'endongo gye baggyeko ebidongo ebiri wansi bafoot soldier n'abantu ba bulijjo bagamba ebidongo bino ebiri wansi ani Mpuuga yasasudde ebidongo bino ebiri wansi ebisooseewo babaana bagamba ebya Mpuuga bigende Bobi Wine tajja kubyogererako so ke kacyankala n'akali wano abaana bacyankalanye mbagamba ebidongo bya Mpuuga tebigenda kukola wano okitegedde bulungi ebidongo bya Mpuuga Bobi Wine tajja kubyogererako so ntambuliza post eno ojimpeere gukikwatako waliwo abaliri mu lumbe nga tebamanyi kiri wano sofa saawa zino neyanza post zonna zigenda okuddako zigenda kuba zeetooloolera ku kino naye ng'ekifo si kibi sofa bategekedde kigazi bulungi n'ebintu ebirala bingi era batandise okuleeta abasirikale mpolampola twaga katuwezezaawo abasirikale nga bazze ndowooza kukuuma ddembe nga bw'omanyi mpolampola so eyo embeera gye tulimu wano we bategekedde akatambi nga wookalabye n'obutebe abantu nno basose ne beecwacyana ne bagaana n'obutuulamu abantu banyiivu abantu bakambwe naye nga ffenna gye tuli okuba nga tuwerekera omwagalo w'abangi era nga poliisi gy'erinnyo obuterevu okuba nga ekuuma obutebenkevu kaniyongere okuba nga nkutwalayoko olabe biki ebigenda mu maaso abantu ba NUP okusingira ddala pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bannange nga bitano ebyaddala ejjibwe erivuddewo kizibu ffe ng'aba NUP okulizaawo omusajja ateefuula omusajja abadde omuntu w'abantu omusajja ne bwe yafuna omukisa bannange okwekyusa teyeekyusa abalala nga balidde enguzi yayimirirawo abalala nga bafudde n'ayimirirawo essaawa zino tusirike naye nga lwaki tusirika bakube Nalongo bakube Nalongo bakube essaawa zino bataata bamaama tuli mu bunome nasonga ebibodde kuhanaombe tubimanyi bakube Salongo bakube abo basobola nabasobole amanyi agenda maliriza nekirabika yakatandika butandisi essaawa zino erinnya Mukisa Proscovia Nabbosa sekwekeredde mubagobe mukola mubalabise sakanga eyo yonna yonna babanga babeesiga lwaki mubalyamu olukwe lwaki mwatambula n'ebigambo byammwe mwagamba nti muli babeesigwa eri abantu lwaki muli enguzi bakube Nalongo bakube atogere gwakita bakuba bakube muwuliriseraki omutima munafu nabagamba ekigenda kubeera kiki olwemomento olinagambe kana kaseera kewale olwalimaani entono okola ki banange babu isalaamu ono bamuyita Honorable Aisha Waliggo ayagala ntebe y'ababaka ba paalamenti leka yeyogere bamuyita Honorable Mukisa Prose Nabbosa ayagala ntebe y'ababaka paalamenti emityana kubanga emityana eyo tujja emityana maama tukuwadde Honorable Aisha Waliggo agenda okwogera atwongeddeko emitwalo 3 tuwezezza emitwalo 28 basaba ne banyabo mitwalo 9 guno
kukubagiza president wange Honorable Kyagulanyi Ssebo kimanyi oteekwa okubanga otulaba naye nkukubagiza okubanga abakungubazi bannaffe mwenna abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo foot soldiers munzikirize nkubagize maama wa Ssegirinnya munzikirize nkubagize abakyala ba Ssegirinnya munzikirize nkubagize abaana naye munzikirize nkubagize National Unity Platform olwaleero ogedde ku Radio Impact era njogedde ku mutwe lwaki abantu bangi beesoga NUP era mbagambye bwe nti NUP kyekibiina kyensanze nga kiwa omukisa buli muntu Uganda ng'eggwanga emenya amateeka mangi neetawa bannayuganda mukisa naye NUP kyekibiina ekiwadde abantu omukisa okuva ku ddaala erisooka okutuuka ku ddaala eryawaggulu njagala okwebaza Honorable Ssegirinnya kuba yatugamba agenda kuba atutegeera atuyambye nnyo okulaga nti ab'ebitiibwa bokka si be basobola okuweereza eggwanga lino atulaze nnyo nti olwaleero Uganda olw'okuba etambula kyennyumanyuma buli muntu asobola okugitambuliramu njagala okubasaba bannayuganda abali wano na NUP ffenna abali wano Honorable Ssegirinnya alwaniridde eggwanga luno bwe luba lutalo alulwanya kye tuliko mu Uganda bw'oyogera ofa ne bw'osirika ofa masaba lwaki lwakufa n'obutanyagwa ebbanga lyonna pulaani ppya ejja kubangawo naye tetugenda kufuna country B Uganda ye country A yaffe bwe tutagirwanirire abaana baffe bagenda kutubuuza abakyala ba NUP abali wano njagala okubagamba ekigambo kino tulwane kubanga abakyala mu Uganda tuli ebitundu 52 ffe tusinga okunoonya akalulu njagala tuddeyo buli omu ewammwe gy'oli Ssegirinnya tujja kumusasula nga tudadde Kyagulanyi mu ntebe tetugenda okusasulira emisayi gy'abaana egiyise nze omu ku babadde ababadde mu kkomera mu budde Ssegirinnya lwe yaliyo ku nsonga z'ebyobufuzi by'e Kalungu era nafuna omukisa ne mulambula Mama Olivia Lutaaya I celebrate you namala mukolera nze wiiki 2 zokka naye navaayo nga bw'ombuuza eridde nabutongwa sikyalimanyi namala emyezi 4 nga ne bwensoma ekiwandiiko sikyakitegeera njagala okubategeeza abaana abo Olivia baali mu kkomera era mbadde mmanyi Olivia okuva n'olwaleero wonna wanayogereranga nsabye olukusa mu butongole nyimirire nga wooli Honorable Ssegirinnya wetugamba ogenda kubanga owulira tugenda kulwana obufa n'obutanyagwa eggwanga balinyaguludde abantu abamansi bali bubi abeegagawaza waliwo nsabye Saala wano nti wakiri Ssegirinnya otusabire Katonda atuyambe nti oli atandike n'emmandwa ze zonna zitwale abavubuka abali wano mugenda kuba omusango munene mu nsi muno ne bamumatudde ewa Katonda ogenda kwogera oludda lwebaliko wali ku ludda olumalirira Uganda wali ku ludda olumalirira abantu buli amanyi nti alina essente y'omulimu omusolo wa mu Uganda mugenda kumwoca ate mugenda kumwoca ku nsi ne mu ggulu ku nsi kye tugenda okukola tujja kumwocera mu bokisi musayi ky'abaana abaana abafudde etumaliriza maliriza nga ngamba nti ffenna nga bwe tuli tufune obusungu tubabuulire nti ffe tetusumagirangako abakyala ngasaba tugende tunaaakalulu tumalirize nsaba Omukama Ssegirinnya abafu tebafa the dead are not dead Ssegirinnya zuukuka sente ze zuukuka nawuganya zuukuka papisi zuukuka bazuukuka beegatte mu lutalo ne tulwana tulwane nga batwala abakibuga omumbadde nga kuba obusaale mu bbanga nsireetereera mbalaga abakyala betulinamu NUP mbalaga abakyala
era district zeekolako n'embaleeta tulina road council okuva mu Kampala Central omukulu Brian Semanda sebo tubwaniriza wala mukwano gwa Honorable Cyrus okuva Nansana mukwano gwange tubwaniriza kakati ng'akalulu kabindabinda Segirinya yankubira akasimu n'agamba tugenda Bukoma Nsimbi kugamba tonaleka okukola ki n'agamba waliyo akaana eyo yakayita kaana naye kalabika kanaabamu n'omulamwa ne tugamba kale omwana ono nawangula kalulu nga lodi kansala ku disitulikiti Bukoma Nsimbi ate mbu kati ayagala kubeera MP Bukoma Nsimbi Shakira Nakato ababuzeeko ate omwana ete omukeremezo ababuzeeko abantu amanya alina Kato Shakira Kalumba ne kansala omutala kifeeko mbola y'obutenga Bukoma Nsimbi district basabo ne bannyabo bannayuganda abandabo bonna nsaba bategeeza ekyo tugenda mu kalulu k'okulonda nensaba munkulereza ekibiina ekiri mu layini okutuwonya amaziga okuggyako Nakyemalya Museveni kiri kimu NUP abantu balemererwa twabawa chance batwala ko bakutana na Nakyemalya era balikola bagayetude ku NUP basaba mu mukora ebyo byebiri ku ground era nga bo kati bafudu soja bavuddeyo kubanga ate bavunaana Mathias Mpuuga nga bamuteekako mbu ye yali emabega w'ebijambi owaayi be bamanyi bwino oba bamugjawa nze wendi kubanga mbikutuusaako. Mpuuga yemmwe mwasalasalanga abantu ebijambi ye Masaka ne batuuka okuwaayirizaamu Honorable Segirinya weekube mu kifuba ogambe nti ndi mutemu n'oyo musse Muhammad Nsereko omusajja Segirinya yalaajananga okufuna obujjanjabi nga ddala mu constitution omubaka yenna waalwala Parliament erina omujjanjaba balina omuweereza obujjanjabi balina obbumuwa mwasooka kwagala kumuzanyisa byabufuzi bw'amala okukkiriza okulya mu Kyagulanyi olukwe mulyoke alyoke afune obujjanjabi musajja watu n'akigaana ne mutandika okwefuula nti mumusondera ku TikTok ne mutandika okwefuula nti mumusondera. Muhammad Nsereko weekube mu kifuba ogambe nti ndi mutemu n'oyo tumusse mwababaka ba Parliament mubaka wa munnammwe wa Parliament yali abona okufa okuggwawo nga wallahi muli eyo musirise buli mwerira biceppere mugabana sente ya wa musolo mulya sente ku sente mwewa busiimo ku busiimo mwekube mu kifuba mugambe nti tuli batemu n'oyo tumusse nga bwe tutta bannayuganda bulijjo n'oyo awedde n'oyo tumusse. Museveni Segirinya gwe wamuwa obutwa ekyo tetuyinza kukibuusa maaso gwe watemula Segirinya era Segirinya olunaku lwafudde okufuba okutukkakkanya tuleme kuba na busungu bungi nnyo kiki kye wakoze wakubidde abasawo beefuule mbu Segirinya tannafa kibuzeebuza abantu abaalisonza obulumi obwawamu batandika okubeera confused afudde oba tafudde kumbe musajja watu yafudde. Kitabani kyo ne kijjayo Twitter nga ensonga lwaki kijjayo Twitter kyagala kukakkanyako abantu abamu bafokasinge ku Twitter gye kyajjeeyo ng'eno muganda waffe gumutemudde yakola ki yamaze okufa. Mwekube mu kifuba mugambe nti tuligatemu n'oyo tumusse tuli basi mugende mu bigambe mugende mwekube mu mutima mubyeyite embwa mmwe agamanya ge mweyita tegabasaana bisiraani mmwe mwerimbika mu ddiini mwekweka mu ddiini kumbe muli wano kukola ki kunyuunyunta ggwanga lyaffe limalawo na kutemula bantu baffe batalina musango. Mutemudde abantu bangi abali innocent mubatemudde bamalawo mbwa mmwe mwekube mu kifuba mugambe nti tuligatemu mwe bina bbanja muli bitemu. Yes oli ku NCK TV mukwano obanga tona subscribinga kekade subscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking. Yes, amawulire go gakyali mangi nnyo nnyini ddala. Gamba bugambe nti tulakalira nywera buli kimu nja kubanga mpikutuusaako paka olunaku olw'enkya. Yes, nga tujja kubaayo butereevu mu kuwerekera omwoyo gw'omwagalwa w'abangi. Honorable Segirinya nga tumuteeka mu nnyumba y'olubeerera. Sigala naffe tofa.